enkwa kyebukubira ogomanya amayirungi gaala n'omwenge omanyi Baileys beyiwa Baileys olwedde yenga ye Butwa kati tawulo bwajigize teri Butwa bwamu obusobola kwata alien bali mu kubya masasi mpozi omubiri gwe Butwa ng'omukute n'omuyimirizaamu n'omuntu omulala mu bbaafu oli afa temututawanya ate bebe mukola olugezigezi mbuki alien tetugenda muzza mu Uganda nja muyisa buyisa Sudan direct agenda ayimbe bwamala agende ayambe ku Somalia akoleshi bagala balwanyi ye mulwanyi alwane tomulaba ogwo omubiri gwonna oyagala mussa mwagala akole mu lufula oyagala mussa nga tukagenda kufaawo bakubye baafa agenda ayambe kabe Somalia neza kasaba agambye obutwade ntya teri Butwa bwamo naawe alien ani ayinza muwa naawe obutwa mulamu katebule n'ekiro yasuze yeegatta nono omuwala gwe baatulaze ali mu kwepiica naye ayina omusongola ali amusongola ali omulondo bano abaana ba Uganda bastruggolinze nnyo banywa simanya mani power kalukumi kombucha sana naye namulabye waako ate simutayirire kati kikyosuubire simutayirire kyekiraga nze nkimanyi wamulaba tonsaze ebigambo lwaki ogamba simutayirire simutayirire naawe yosayise bantayirire yabadde etya basaluti ng'eddeeno eringa wandali oyo teba mutayirire omutayirire yaba bwati atali mutayirire aba atya addeeno a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. naye onyirira sente mwazifunye ezaki London soko tuyeba na London yabadde atya London yabadde fire naye omwana yakubye abantu yakubye omuziki era palasi yali yose n'atajja mbu babadde bamutegekedde muteeka mu chupa mu pipa bamuteekemu amazzi bamusaanikire kyana kyakubye mwana yakubye alien biga naye alien kati wakomawo twagala tumutwale mu live ataniko jikuba tasobola yatuusenge doza twakayingira industry nze nadde manya emimiro givuddemu nedda n'okuwunga twatuuse yaffe itinze London ne tumuwujjawujja n'atereera wagambye omutwala Sudan anti bw'akomawo tumutwala kati Sudan ave Sudan agende Iraq ewali entalo gye tumutwala tubalageko nti Kampala tetutya danger akoleyo kyewali entalo ayimbiremu kuba yeekera abayeekera nabo beetaaga music by the way tumale tubatwalire n'abakazi nabadde ndi wano nenfuna video tusooke tugibateereko ojje kale tekirina buzibu njali eni skini waloko otaategedde mudde omutunuulye ekivulu ky'eyukka ekyo waliwo omuwala nzija omuwala oyo yabadde ayambadde ekintu kiringa kya bibomboola omuwala oyo nga kiringa kyamagye yamuwadde ne tawulo yamusseeko tawulo nga yakatuuka ku stage ati mwana nga ali erisikiri tonamanya lutabaalo luno yamusseeko tawulo nga yakatuuka ku stage ati olwamaze omusikako tawulo n'agikwata yeefula amuggyako ssente amuggyako ngenda bba hisitole w'omuwala oyo manyize mbagamba ne mbalabula alien skin yalinnya ennyonyi nga talina yadde agenda muyamba eri era mwozi projekiti yayingidde mu kivulu ekyo n'embeera yonna tawulo omuwala oyo akawero keyazeesibye ng'ayingira stage alien skin omuwala oyo n'akawamba muwala mukazi muwanvu
era omulaba mu training nenyimirira omuwala oyo gye yabadde ayimiriddemu kuba mumanyi Kimenke namwereza message ng'amaliriza ne mugamba tova yuke nga teweekebezza mudde mu videos omuwala oyo sente yadde efula akwata sente za alien yaleeta akawero yadde eno bw'amesiga amagulu bw'ateeka mu bbanga bw'akola bw'ati yalemedde mu luumu ya alien ekiro kiramba n'amubuuza mugenda ku TikTok ya alien n'amubuuza naawe ogenda powa wano nti engenda sula wano bano babeera ku mission basasule mwetamumanyi mwana wa Munyarwanda alien gomanyi mu hoteli z'eyukawe mwasuze nga ku Royal Agency zaawo Royal Agency omuwala yalemedde mu luumu ekiro kiramba alien n'atuuka musajja atuyebuzaabuza ali ku TikTok alaganyumya ne champion gudo n'amwebuusa ku live nga bimusobedde olaba omuntu atuuka okwebuusa ku live omuwala ayogera kino omuwala ayogera kiri n'amwebuusa ku live n'amugamba ogenda sula wano nti ye nze naze kusula wano atali mukazi wo mishoni eno nnene neffe tubibagamba ne mutabiwulira omuwala omanyi okwesala speya ng'oliwali wefudde oli ku ssimu nengoga ya Rabbi Mungu tusaasire gye tulaga muganda wange omuwala oyo bw'amaliriza ebyo byonna kati njagala mbabuulire kubanga eno message njala etambule Jose Job Zilink n'oyo omuwala abawala babiri eyo tiimu gye baweereza eyukka abawala abanyamulenge misioni zammwe nzimanyi era ani n'ababula bannanga abakadde b'e Kampala mwewumuzeeko omusajja mukulu alina n'abazzukulu bamulemye okulabirira atawanyambu Bamuwadde nga aliyeni sikini ani amwagaza omuwobo naye omuwala yamwesibiriddeko nnyo z'obudda mulaba abawala beesiba nnyo ku bayimbi badde ayagala amutegula aliyeni sikini alina fimbo y'amasanso nagirabye tewamulabe mukulu ng'eremadde yagira ayina bwaguga nange masha n'omwana oyo naye bannanga abantu bebebufuzi namwe mutulekeewo neno wayinza okuba butwa kuki ng'aliyeni sikini ani amuwa obutwa yakoze ekyo agenda kwesimba waliyeni sikini teyasomba yakoma mu pitu ne lipooti ya pitu yagyokya nga mama wamuwadde boda nze aliyeni sikini nze aliyeni sikini kuba ndi manager we teri butwa bwamu mulekerawo okuteeka eggwanga ku bunkenke nti bamuwadde obutwa lwakuba bwe yayimbye nagamba byonna bye mwagala mukola mubikole naye tovuma Bobi Wine kati bayita batya bana babayita batya bakyegwanyizi nakigwanyizi babivuddeyo bituleekaaniro y'omusajja nja mukwate musibire bwerere ave ku aliyeni sikini omuyimbi wange bw'ava eri tumutwala Sudan nga obutwa bwayise mu ttawero anti babuleeterako kyo kyawa kya ggwanga lya Uganda ekiki ekyo ekisajja ekyayogedde kirabika kiri bukamwokya gye kyebikidde gye bannange mulekerawo tawanya abantu politics tumwetaaga naye mumugye mu bintu bino ani yawadde aliyeni sikini ani asobola owa aliyeni sikini obutwa andi kati naye yamweyingizaamu tobena mubikole naye temuvuma nga Bobi Wine kati bwe yamuyingizaamu ne bagaba bagenda kumutta ani alina obudde obugenda okutta aliyeni sikini namwe temututawaanya gavumenti egamba awagira eri gavumenti yagala aliyeni sikini alina value ki esobola omuweesa obutwa bweyite na mutawero express omanyi obutwa bwe butyo bwe buba bwa bbeeyi kati ate omuwa obwo obutwa bamumpe mwetugire sente bazimpe atakola gootuga oli kuulya anti bwabanga katugeze nti obutwa babuguze oba miliyoni nga 5 bamumpa ne mwetugire ku miliyoni mmeka obutwa nga bwa miliyoni 5 anti obwo bwa ttawero kati bulabika buli expense nakirabye ekitawulo naye omwana bamuwadde sente ate obuzibu yabadde ayagala zisuula nga lowooza bicupuli ne tumugamba anti nabadde naye ku video call saagenzi nina yansuubiza okuntwala UK naye olabika munaku muzibu ekyo nze nkyogedde ekyobonako ngenda kireka musisalamu wadde ne bwokireka bagenda kunkola ki
wakowa baga yakunkola kisente zange nina nvuga Benz saa kumanyira nja kubavuma teri agala kutali enskini banange tujewo obola manager ebintu byo birange zabadde nyingi we kitukira we kiteeka ku airport yenda zimujjako ajagenda kusubule kwacho agenda gano zimujjako lwaki sijimujjako oyali enskini ngenda muwako ntono nange nsigazeeko zipushinga music pushinga ekava ku music wo mwana ati ampushinga tubukire tokose tatuulirangako etambula gyogenderako kati oli waliyeni ndi waliyeni ate oyagala nsigale wa chance nalubega akyayina akapya awo boyina balinda tugende mu kikadde olodies golodi joli golodi alabikako mu Uganda bannanga abantu balimba abantu olodies golodi golodi aliwo singa bajjajja baffe tetubatunda ne tubafunamu ssente ne tugenda e Bulaaya bagwa bugwe naye bali wali eryo balabo bakwata ne sinapu nga tezikyakwata ng'enkanyanya zonna zirabika bwezi olodies golodi lwaki tubatunda naye ng'ogenda mutunzaani atasobola nakwera lujja omwana yakubye ekivulu yakikubye naye mulekerawo yo propaganda bamuwa ekisiru misima bamuwa nolowooza lwaki bamuwagidde nnyo ne bamuwa nnyo ne ssente bwe zityo kajanja na katinko walabye ne palasa bwe yagenza mu gundi bwe yali nnyonnyonyi alagako bali nti yali mu bizinesi kirasi nalyoka aseti nga abazungu abamwekube naye ebifaananyi wabula palaso naawe otaye dziya tusigale nnyo ku kivulu kyali yeni bannanja bagendako okuba n'okuba eri abadde yakagendo no naye nagenda mu business class bwanywa champagne eyo champagne ino bamusuubula ku Maria and Jesus wa mitwalo 3 bade wakitova kwa nkopi babadde teyetaaga teekayo snap kati mulimu ebudde kyekiringa ng'oyombye n'ebbaawo amufunye misunderstanding ate nodda ku status n'otekayo siri muyembe message oba ogisindikira oli so bw'olindako ne mbanga mulyokke n'enteekayo siri muyembe omuntu agamba alabika akayimba kamusanyudde kati n'agera n'asetingawo abazungu mbubeekwase naye ate ndolowooza bali badde bazungu babadde bannayuganda bano abali ku kizibu bano ab'ejjinja ab'eyerusa abantu b'eyerusa ne batuukaawo beefumba bwefumbi beefumba n'afuuka omuzungu buuza Sheri Matovu oba tomutwala ebweru ne bagamba akazungu kaako olayira omala kulaba bukongovule n'omanya nti bannange wakisono babuyiga anti babuteeka bakuba jiki ne omo nze bawadde magezi mawe mixinga jiki ne omo bagamba ati nomala n'obusibako akaveera ka black nekakola katya nekaleeta ebbugu kabanga mmere jiki aba ayingira ne omo bantu ogenda batta bussi bagezesa ebyo anti bakona emikono kalaba nko beyerusa ne basibako n'obuveera mbalaba eba basibyemu jiki nakoza ngalo zikonye mpulira babiranga bangalo zikonye ngenda n'okugulawo ez'ebiziga bakonyeze mbatabulira jiki wange ne omo obawe n'obuveera treatment esooka ya mitwalo 15 so kati manager twagala tumanyi olowooza lwaki ekivulu kyali ensikiri kyakoze nnyo bwe kiti kuba ye muyimbi asinze tewali muyimbi yali akikozeeko ebweru awo okakasa ani David Lutalo teyakuberanga leka naawe David yagenze ne kawunda suuti oba ani yagimugololedde naye yabadde smart oyo mulenzi wange mutabu David yabadde smart yabadde smart nyate ne alien skin yabadde smart bwengoyo bwedda zimusiiwa twamulondedde engoye ng'agendereyo mu bivesti ng'agenda mbanne kuyimbira abantu be UK mu bivesti ekyo nabadde sobola nakikkiriza enteekateeka nga tannagenda enteekateeka yabadde etya twasoose ne tumutwala ewa baba Matt Baba nasooka musala akaviiri nitumugulira n'akamwano ka big aleme kunyirira bantu yadeetaga lumuli kuba ndowooza wedda buli webayisaawo weyo ati ngakamenyeka mbu yabadde azise ani agamba abantu kibabe baka naye ebyo byonna ne tubikolako ne tushoppinga zi perfume ne tushoppinga engoye zi boxes ez'ekapala zibadde envundu buli kimu ne tukigula kuva ku ngatto gwe twabulabe nga canvas yagendedde mu nnyonyi zabadde empya byonna twafunye bipya kuva ku mutwe mpaka ne shampoo kati twamuwadde ne hair gel asige mu mutwe waaki ate nsekereze ghetto tukaleme tusuula nsekere mu nnyonyi na lanzani namusibidde nambulera ate bwe yatuse n'agyebika ate nagikozesa kunkuba yakoze atya omusana yabadde afuluma bwati emmotoka n'agiteekako naye nga wamulabiridde nnyo muntu wange muyimbi wange nze nkugambye embuukira etokose era wagwira bwati tomudde ansala
Ngodo odeddawa. Abako. Bwe kiri nga season za success card. Zikyaliko. Era bwe butuuka obudde bw'ozikaba era bwe baako. Valentine nga tubuukira Valentine. Ng'oleeta obumuli. Togira kulemerako. Tosula step ate otandike mu bannange. Nfana ensinza managinga sima kasalini kusaasira baggwako abo. Ng'otamuti. Managinga abaliko okwewala nnyo okumanaginga abantu abaagwa. Naye natiddemu obutwa buno. Obutwa buli omuntu mpola naawe ekyo kisajja ate kiyaaye ngenda kisiba kasanki kutte feesi yakyo biyaaye naawe biyaaye byakamookya. Nedda bayirawo olaba ate oyo omusajja atera okwogera ebintu n'ebibeera. Bintu ki bbanga kirumbuye gyayogedde ebigambo biki birumbuye byali ayogedde ebigambo. Aye yavuddeyo n'abuulirira nali Skin. Ng'amubuulirira ku kyoyo atalina matu awulira bye boogera. Ani alina omubuulira gwe buli omu omukaayanya. Oyo yeetaaga sayini talina matu. Amuyamba engeri y'okutambuzaamu music. Yettake ng'agaaniddeyo ng'ayambe ba opposition nga wabalabula simabe bwe bakwata mu ngalo bagenda kuwa obutwa. Nga tebamujjanga mu mobile money ye. Olunaku olumu gundi gavumenti yettaka eri muyolera ku kitiiyo weetiiye. Bamuteeke. Gwe buli ayogera ku ali Skin oyo mba buyombi. Tebatutawaanya. Bave ku muyimbi wo. Bave ku muyimbi wange. Tebatutawaanya. Bw'akomawo enteekateeka ziri zitya. Agenda komawo nalaba Bitex agamba mbu bagenda mukima bakima kimenke ku airport. Naye ate ne Bitex tateeka munyo luseke. Nalabye akajanja kasusse. Tateeta nnyo anti ategese Enkwacyo festival. Naye yo sigenda jjikiriza saagala byakwegaaya oba sekyo Enkwacyo teriiyo. Saagala abantu kubanga mbuzi beegaaya. Katogenda kukiriza abantu kumukima aliko airport. Tugenda kumukima tugenda mukima. Naye tetwagala lugezigezi luyitirira. Bw'oba toweza mitwalo 5 ku Airtel money yo totugoberera. Tetwagala mujjuzo ku airport. Ate bw'oba tolina na passport tojja ku airport temututawaanya. Saa bintu byakula. Passport yakyo kuyingira ku cyber airport. Ebasomba passport. At least ninapo ku passport. Tetwagala balaja lale. Abo naba champion good basigala ka. Champion good wamuwulidde. Yagambye mbu watuuka ku passport. Naye agalagenda ku passport. Yabadde ategeeza airport yagiise passport. Asooka akola eddaala anti bataga muntu ng'oli muwanvu kukuba ebifaananyi. Mwana muto. Tagenda gy'alaga tugenda mutwale Nairobi atule mu baasi. Kale enteekateeka eziddako mukulu ng'atuuse wano. So obuliremu ku bantu omuyimbi ogenda mutegeka otya engoye. Mutwala nnyo ku mwenge aludde okulya Enkwacyo nti teyategenda bweru. Agaaye Enkwacyo agangayire. Lwaki agangayire? Era ino gangayire manye nako ezo zonna nga talya Enkwacyo. Habane namulabye yagambye yabaddaga tadda London. Baamuganye wadde okwegaayako wadde yeegaaya mannyo. Wadde yeegaaya mannyo baagamuganye. Ebe mwesazaaseza abasezi b'e Kampala simanyi oloota weegaayagaaya. Tebiriiyo eri. Naye bw'akomawo tugenda kukola enteekateeka tumutwala Sudan. Ayimbirako n'ab'e Sudan. Alien ngali ku top. Ali top kati be bayimbi abaliko. Sente zino ze yafunye mwagala azikola atya? Sente ze yafunye ngenda zimanaginga bulungi. Bwe nfuna obuzibu bwonna ne bagamba bansibye nga mumanya sente nazibbye. Bone nina neensongera gye gatoogereko. Nalabye omukyalo omu avaayo agamba mbu omukazi yeesibiridde Alien Skin ng'amwagaza badde bamuyombera Alien Skin. Lwaki tutuuka awo? Baagala alina balinga kawo. Nedda si kwagala alina. Abantu baagala abayimbi ne bw'otwala Fikireva J oba Babi J ensolo nkambwe. Eyo naye kyali nkambwe. Maama yaggwamu amaanyi yawanika yataliza. Bambi tekyali nsolo. Kafuuka kasolo. Kasolo. Lusolo. Abantu naye baagala abayimbi. Ekyo kiri nno mu. Baagala abayimbi babeesiba ku kyovu tolabangako keesi z'abayimbi omuyimbi ng'azadde mu bakazi nga 8 mu mwaka gumu. Abantu beekuba abayimbi. Abantu abo baba bali kuki? Anti abayagala oba beeyagala adde mawulire nti nze girlfriend wa Alien Skin. Nze girlfriend wa Kimenko. Olwo bajje bakuggyako interview bwe mba muli mu kwegatta takutuga nedda tantuga. Muntu mulungi mu buliri. Bye baagala. Bagamba abali ku Enkwacyo ate waya baba balina naye nga amaanyi matono. Nze mbatyawo ku kakiisi. Akamale kaba tekalinga kambuzi. Ngamanye ebintu bya green. Omusajja ali Enkwacyo, omusajja anyo. Naye omwana alina fimbo. Fimbo, I want your fimbo. Oh, yo chapo. Yo chapo, fimbo. No, obeera otya naye? Box gye yabadde luusi.
Bukyava okudda bwe kati kazze wansi bwe kati. Ate naye ni skin amanyi nti agenda funa abakyala. Agenda funa abakyala ne bishuga mami byonna byetegese. Abakazi b'ekambera kasi balabanga waka waali. Bajabuzi oba wa batobawa kiri nti fimbo weeri. I love your fimbo. Fimbo ya chap. Yeyo yenyeje. Tuse najjako boxa nga agenza ofukana sigala lire. Nakadde ebweru. Anna omwana yalaze fimbo. Akala kati yakyegendereza. Atola waliwo abawala nakusukkako n'olabanga fimbo eyinagira. Muva kwali yeni wange ate mwali mwagala ate mugambe nti mufu takola. Ate leo mwale we yavudde n'amuteekako ekitawulo ky'obuto. Ate omwana nga yakusedde osenze. Abantu bayayi kati ngani bannange mube mu reasoning nga abantu abasoba. Ngani ayizo wali eni skin obutwa obutwe bw'ebbeeyi. Threat kijalese esobola omutisa. Bobi Wine. Temutukoya namwe ateze nja bavumira nabwere bisaa kunsiriwadirako. Tani yalina budde bwali eni skin kiriza. Baba tubaba obuto kati the mighty family wuyo. Sami. Ani Bamuwadde obuto. Oyina wali mu comedy ayagala bamusondere sene. Yaganye okumusondera. Mbaka sebigambo bino anti baliwo bagenda osonda. Tebaliwo. Tetulina wadde 10. Bobi Wine yatanampostinga nako. Naffe eno tutambula tuyita mizimu. Bobi Wine yaganye nompostingako. Naye ambi ali mulwadde. Mulwadde obayaji. Mwe mukole ebintu byammwe mulowooze nti waliwo agenda okulinnyira mu musaayi. Tugenda kutunuulira ddiya. Vuma bw'ovuma naye ng'okimanyi nze ne bwe mba nyombye waneeno ate nze sina gwe nvuma. Mwami wange mugagga. Lwaki okikubawo nnyo ekyo? Saakummanyira bana bano. Ani akumanyidde? Be balinga bano batusuubiza obuseere ne balowooza tubeera ku ssente zaabo nedda ddiya nze. Zaakuluma. Saagala muntu mwoza nsuubiza ssente n'atampa. Ne bana ssente. Akuteeka ku bunke nnyo. Buli message ejja n'ogera bazitaddeko. Musimanya Airtel Money mbosobola okugula weewole. Sobola okwewola. Bannange. Ababbya. Naye nabo batubbye bannange. Abe Airtel. Oteekako eddakiika 3. Nange nababbako. Wababbooti. Ekyuma kyaffe ekya weewole. Bangamba abantu bawewola ssente. Weewola wafuna mmeka? Nafunanga 1,1 Baba ne baddamu okunkubira nga banoonyeza ku kirayini gye nagaaya. Musoda kampani z'amasimu wano zonna. Tusuddewa Airtel company ngagga. Singa ekyuma kiddamu nekifa ne tufunayo zo tufunyera ne layini ne tuddamu ne tusigaya ne tufuna. Zonkubirako wekifa. Wekifa nze ne bwe bangamba nti kyemutyendi kyekifudde nsalirawo layini. Ate nga toliiko. Salanga layini 5 nempa abaana. N'obagamba mukole. Mukolere ssente mmale mbasasule. Negwe nze nina ssente ezannumye. Bafuuya alien ssente n'ateeka mu ssoo ne zijjula n'aleeta obuveera. Naye batijja nnyo. Mbu bamufuye zaaki. Bano omuntu omu ssente lwaki tebafuwako n'abali e Uganda? Bafuwako n'abali e Uganda eno naye wooki alien skin si yali mu kuyitibwa mu mbeera enakuwaza. Ekimala kimaze bamuddeko zima. Kati mufuweko n'abali e Kampala. Naffe mutufuwe ku ssente. Wakoze ki? Tewali tofuwangako muntu ssente just kati alien skin ki kye yakoze temwasasudde ssente. Gwe performance ogimanyi? Performance ki? Performance ki? Lwaki mutijja bwenkanidde awo? Lwaki mwagala alien skin ssente azigulemu enkakyata agw'eddalu? Kati mufuwa ku bali e Uganda. Ne bamufuwa ssente ezo zonna. Tezaakulumye. Zannumyemu naye era ngenda kuziryako. Bamuwadde $. Waliwo omusajja naye nalabye Mase. Mase nga yeetega nga tebazimuwa. Neddaga nga yeetega nga tebazimuwa. Bagenda zibawa ku kyabo. Babadde bakoze eki. Mase yabadde akoze eki. Yakubye music. Kyekyo. Yakubye music omufu yabadde. Timu Palaso. Kati Timu Palaso babadde batwala waaki. Ate bategedde. Tebatwalanga bwe bati. Andi okimanyi nti alien yayombye ne gundi. Ne gundi. Ekiba obudde tobiriimu nnyo. Yandi mukubye n'omukuba. Nga lwaki amukuba? Nze nabadde njagala aveeyo ng'ate akubye ne Douglas. Amukubira kyati. Busungu. Ye buli kaseera alina kuba bantu. Akubeyo baakuba just kwesanyusa ne weesanyusa n'okakubeyo n'ebikomo. Twabadde tulanga muganda wa alien skin naye azze mbu alien skin yali tayagala kusoma. Bannanga abantu baagala. N'aba bamugyewo oyo. Baagala amawulire. Kati byanyumiza atunyumiza ku ki? Nakati alien tumwagala nnyo. Temututama nammwe. Temumwagala? Tumwagala lwakuba tumukuba oluseke. Yensonga etumutwagaliza naye kati muganda we yabadde avaayo yogera biki? Ayagala likes na comment. Nakumulaba. Nakumulaba. Abaana ba Uganda baagala kamera.
wamulabye yenna atudde yeewombese ye mama n'amugulira boda mama n'amugulira boda n'amusabira ate yanimugulidde kyataasoma amugulire kyataasoma abadde ayagala amugulire kamunye oba mutwale mu banka gy'abaako asobola okugula kamunye temututawaanya bambi baddiya famire zammwe isitole wammwe ey'omuyimbi temugitubuulira bw'aba muyimbi atuuse n'awulira nga ayagala gitubuulire naye eri irrelevant tetwetaaga kugimanya buli omu yayita mu mbeera nna ya bunaku abakulidde mu ssente tubadde batono oli okuwugirako temutuleetako olugezigezi kati abinyumize bakagulawo tukole tutya tugulira alien skin bajaji endala kati temututijjira nedda lugendo lwe gye yava n'akafaananyi bakaleese bantu bwe yajja mu industry twamugamba sooka otubuulire olugendo temutuleetako olugezigezi lukwasambwa mu kamwa ate oyo muganda wa alien skin mulabula ebigambo bye naddemu akole interview enjirabe ngenda kisibirawo muganda wa kyakisange mu komera nalabe n'abakoze interview mbu baba ab'omugetu bamiisinga alien skin kati ebyo bakwata n'ogenda n'obiwamu ensanafu n'okubabira embooko ng'obiriridde n'amazzi obirire no sabbuuni gwe gavumenti sabbuuni gweyigiriza abantu ono tagira tammuka alinga biroowa tammuka alinga biroowa gavumenti yagalira ddala baavuwale n'obwavu buluma bannange yatandikawo pulojekiti ya liquid soap yeetaaga kusibwa saba abantu bakola likusima babakuŋŋaanya abatasoma ne bakola liquid soap ne bakola n'ebbaasa bakyaziteekamu ebintu ne gavumenti eyagala kwavuwaza bantu ng'enkirabi bayiga okola bbaasa olina akantu konnyumiriza mu alien skin mwamushopingira sheva wese mwamuwa luso dda gwagambye mbu yabala shobeere awasawa n'omwana alien akomawo mwenda wiiki mwagala kumutta enteekateeka ziri zitya nkugambye enteekateeka tugenda muno naku kisaawe tumutwale ali enkwacyo tukoleyo press conference ng'egamba ki ng'agenda tugamba ki nga tulanga nkwacyo festival ate ng'ogambye tegenda kubaayo egenda bbaayo naye sigenda kukkirizayo mayirungi ogikkiriza ne bobogamu era ebintu bibiri bye mutalina leeta oba sekyabitex nja musiba bannange wawulidde gundi kireeva gye mwesi yaleeta mbwempewo yagala baleeta anti mbwe ate mbwe ekibulu tesobola bbaayo ayina empewo ezimuli ku mutwe empewo kyezimulika kuba mabuloka getatawaanya bantu kati ekivulu temugenda kimukolera ani agenda mukolera nalabye bajje yakubidde nga biŋŋamba mbu twagala pushinga kivulu kya kireva gye naye mbagenda pushinga ekivulu kya kireva gye temumbala lwaki saakumanyira kati kireva gye agenda tuyimbira ki gwe embeera gyalimu ogimanyi embeera nga yakuba omuziki akuba mabuloka aye ne paraso yavuddeyo n'agamba si muganda waabwe si muganda waabwe ate muganda waabwe akuza mukuze bw'okulira mu famire kikufuula waawo kati waki abadde avaayo abyogera zino endiga zibalundira muntu wezifuuka nazo zaafuuka nti si muganda waabwe temutawaanya bannange bantu nansi kale